Fetugamba democracy na human rights bigenda okutwala Africa maaso. Nti omuntu ojja kubukulembeze ne bakuba akalulu n'ovaako n'ogenda. Obukulembeze si kintu, it is not a do or die. Ne wotabera mukulembeze ensi esobola okugenda maaso kye-tugamba. Okitegera ekintu ekyo? Muna Uganda waliwo ekibuuzo ekiri mu kutambula nti America simanyi yagala kutta Ibrahim Traore, simanyi America yasindise yakoze assassination attempt ku Ibrahim Traore tebakusiriwaza. Nkiddamu ekyo ekibuuzo si kituufu era kyavudde kumwe banna Uganda. Okitegera ekintu ekyo? Ekibuuzo kya Ibrahim Traore mbubagala kumutta kyavudde kumwe banna Uganda kitya? Just watch. Omwami oyo yalangirira nti agenda kujjawa mu Uganda okugabira Muhoozi Kainerugaba amasanyalaze kubanga nabagamba Muhoozi Kainerugaba ne Ibrahim Traore bonna they are Russian in the making. Russia and Chinese in the making. Bebali mubagira. Nina kugamba mu lutalo luno basinga kwetaaga ensi mmeka? Ensi bbiri. Aba Russia n'aba China badenga ba promoting ono Ibrahim Traore bamulinyise ajenyo mu bavubuka okubalaga nti akoze. Yensonga lwaki America we yajja netwala Congo nge ensi esigaddewo oba option country esigaddewo eriemu bweti Uganda ku nsi zibasinga okwetaaga ezibadde bbiri Uganda ne Congo. Okitegera ekintu ekyo? Kati biri byonna byonna basooka ne babiyimiriza nga baagala Ibrahim Traore akole ki? Ibrahim Traore ajje asiriwaza abavubuka b'omu Uganda nti Museveni asobola okukola ki? I mean Muhoozi Kainerugaba asobola okufuga bw'atwale Uganda maaso. Okitegera ekintu kino? We gatugwa mu ngalo faba Infinite Class n'abaana ba ex-warriors twalumba Ibrahim Traore bubi nnyo misana na kiro ne tumukolako emikolo. Okitegera? Nabagamba ekintu kino ekya media kino omuntu akinyomereza naye nga tomanyi kiki kigenda kukola. Omanyi tweets ezo zetwateekangayo n'ebifaananyi bye twakasukanga okulaga Museveni kikyali n'abannansi ba Burkina Faso batandikanga okukola ki? Okubisoma. Okitegera? Babisoma ate wojjukira already obeera otaaginze omuntu kati Museveni w'omutaaginga no batandika okukola ki? Okumunoonyerezaako. Okitegera ekintu ekyo? Kati tweets ezo zaagira nnyo ne kireetera Ibrahim Traore okukansolinga ki? Okukansolinga visit ye yali ayina mu Uganda. Okitegera ekintu ekyo? N'agikansolinga nga tumutaddeko akaliro n'akansolinga mutagenda kujja mu Uganda. Naye ng'olwedde abantu batandise okukola ki? Batandise okubiraba naye mujjukire ayinayo rival we gwe bayitaani France. Jukira France gye bagoba mu Sahel region gano gonna amatwale gaali wansi waaki wa France. Era France ye sponsoringa ba dictator abo. Okitegera abeeya abaaliyo bano be basuula. Kati France eno nabagamba abantu bana bakkiriza mu democracy kiki bakola? Creatingira ekintu kye bayita alternating opponent. Ibrahim Traore ne bamucreatingira opposition. Ibrahim Traore kiki ya resultinzeeko kino? Njagala osome zino statement. Ibrahim Traore yatandise okwamba nakugamba bano ba dictator bo always bakkiririza mu mundu. Tebakkiriza mu bintu bya mirembe. Opposition yo mu Burkina Faso we yatandise okuteeka abantu zero lo mu bantu nga His Excellency Kyagulanyi yateekamu okufaafagana ka Museveni netandika okujjayo ebintu bya Ibrahim Traore nga bakozesa exploits ze twakozesanga. Ibrahim Traore kiki yakoze? Yazanya akakodyo ka ba dictator ke basinga okukola. Yatandise okuwamba n'okutta abantu. Okiraba? DW nejja n'ebikuba. Jukira ne Kagame naye bwatyo bwakola. Kagame buli opponent yajja ne Kagame akola ki? Amubuzaawo n'amutta. Kagame n'akolaga nti opposition era baagala nnyo Kagame. Abanyanda bonna bakkiriza mu Kagame. Tekeyemu Ibrahim Traore gyabadde akola ki? Gyabadde azannya. Okitegera ekintu ekyo? DW n'ebifulumya nti Ibrahim Traore ali mu kuwamba bantu. Kati wabadde baakafulumya ekintu kino eno statement eno njagala babe date yaayo. Then batandika okugamba bw'ate Abamerika baagala kutta Ibrahim Traore naye ng'akulimba. Bakulimba. America tayinayo na interest zeyo za amanyi nnyo. France yina interest mu Sahel region ne Burkina Faso. Okitegera? Interest z'omugundi z'omu America ziri mu East Africa. Traore gyabadde yereeta gye ziri. Okitegera ekintu ekyo? Gye ziri. Kakati batandise ki story Abamerika baagala kutta Ibrahim Traore. That is total nonsense. Bakulimba. Banna Uganda mwe mwaletedde Traore ebizibu. Kakati abaana be Burkina Faso nabo bamugambe twagala kalulu kiki akoze? Ba dictator kye basinga okukola kuwamba na kutta. Kati yatandise naye. Yabatandise. Atona abanguyiza mangu kubanga yerigi yakutte mu free phase nabagamba gwe munda Uganda tomanyi kikyoli. We can change the world if we decide to do so. Ona abadde wakabi nnyo. Abadde wakabi. Naye olunaku lwe yakwata mu phase ye Uganda ne tumuteekako phase. Kakati akalira akawulira. Kati atandisewo ki propaganda mu America baagala kutta Traore. America baagala kutta Traore kudiruki nga bamuttira ki? Burkina Faso ina cheze nyanya zerima. Ezenyanya ne bugolodi obutono bwerina yenkana ne Uganda bali ke baagala okutta Traore. This has been a French state. Okitegera? State ya France. Already omusajja atutte Congo mbwagenda alumbe eri alwanire bugundi bukadoma nga already tanakwata na Uganda jasinga okwetaaga. Okitegera? Kakati batandise ekibozi. Naye kintu ekyo kiyavudde kuki? Njaga otunulye Museveni wane Uganda kyali mukolo kiraba?
olaba Museveni e Uganda kyali mukola okiraba kati Museveni yagamba mbu we twayise teeka ly'ebisiyaga ne batugoba mu agowa kakati bakomyewo fe tubaaniriza Omumerika tannakwataganako na Museveni bino ebibozi ne story ya Traore kati ndowooza mukyaba nti kikwatagana okitegera bakugamba Omumerika ayagala kutaani Traore ate wana Uganda Museveni akugamba nti olede bazemu ne bakwatagana naye mu olutalo lwamwe lubadde lugamba nti Traore tojja waffe kyembadde mugamba nga mulaga obubi bwa Museveni kati Museveni akikyusizza mbu kakati ye Traore Abamerika bano babinyo bagala kumutta kati nawe wanene Uganda kye bakulaga nti already Museveni ayagala kwatagana mu abazungu bazemu ne bakwatagana nani ne Museveni kati ndowooza mulabe omuntu bigatta kati eri mulage nti Omumerika mubi then ne Uganda wano mulage nti Omumerika mubi okitegera ekintu ekyo we bali naye ffe tukkiririza mu democracy tetukkiriza mu bukulembeze bwa mundu ekyo kikafuwe mukitegere ekintu ekyo so banna Uganda kino kyakubasiba kakokolo omusajja mumukubye ne mumuteeka waaja ebyo byabadde nga yeewaga nti no wakitalo nnyo nabagamba oli wakitalo nga tetunnakukwatamu buli omu wakitalo yes tukkiriza naye nga tetunnakukwatamu okitegere ekintu ekyo kati tumukubye bulungi nnyo ne tumuteeka waaja kati ali mu defensive okitegera naye ayambibwako Museveni mu Uganda yensonga ki Museveni yakoze statement zino nti abazungu bazemo okukwatagana naye nabagambye ono Museveni ali ku lose situation okitegera the only way bana abazungu okukwatagana ne Museveni ayina okukkiriza to their policies zigamba mugende mu kalulu bakakuoche oweeyo obuyinza we bagamba yensonga lwaki America ekyusa president again and again France tekyusa I mean China tekyusa Russia tekyusa okitegera Bungereza ekyusa ba prime minister kubange efugibwa ku kabaka gundi China tekyusa okitegera ekintu ekyo kati enfuga gye bagala okweta mu Africa nga bayita ba pan Africanist Ibrahim Traore is not a pan Africanist tebakusiriwaza oyambala ngoye z'abazungu ng'otugamba muno oli pan Africanist do you know what it takes to be a pan Africanist okitegera pan Africanist omanye ebigambo bino babyogera bogezi mbu onotakwatagana n'oli kati pan Africanist that is total nonsense ono mu Russia alina Museveni ono mu Russia alina Muhoozi ono mu Russia alina Ibrahim Traore kati gwenga bakusiriwaza mu Traore is a pan-Africanist is a communist is another dictator ayagala dictatorship yebeera ku Africa yensonga lwaki examples zebakuwa bo always boogera ku Gaddafi yali pan-Africanist mbokuba dola kye kikufula pan-Africanist ngate oleta rubozi zoleta okwatagana na mu Russia na mu China ate go tugamba oli pan-Africanist Tolanti oleta gundi oleta Chinese communism na dictatorship muna Uganda tebakusiriwaza our fight is democracy and human rights that is our fight okitegera that is our fight yenna atwekiika mukubo mulabe waffe Ibrahim Traore mulabe wange nkiddamu Ibrahim Traore is my enemy mulabe wange lwaki yekiika mukubo lyaffe nze nali simuyinaako buzibu paka olunaku lwe yalangirira nti ajja campaigningira Muhoozi na Museveni awo buzibu bwange naye we bwatandikira ate ngenda kubeera n'obuzibu bwange paka walijja n'atwetondera before that eyo tatunyumiza ebyo musimanyi bagala kumutta America bamutireki nga Uganda eri wali abasajja bajeetaaga ina trillion za gold ezija dollar mu saturation ng'otugamba bagala kutta mukitegere ekintu ekyo so muna Uganda ekyo kibozi bubozi bino Museveni byali mu kweyogeza kibozi kusobola kubaakinga kiri kubanga oli yavuddeko obuzibu kakati nono kyali mukola okitegere ekintu ekyo so byonna byali mukola bibozi bubozi so kyembasaba temugendyamu ebyo bibozi tulemeze mu democracy ne human rights gwe twetaaga ewatali ekyo teri kirala okitegere ekintu ekyo ewatali ekyo teri kirala ekyo kyembabuulira so bili ebisigadde tuongere maaso tuvuga protestive vote is the only way to go tulina oku activating ekintu kye bayita human rights period